Omwaka gwa 1996 we gwatuukira, eggwanga eryali limanyiddwa nga Zaire mu biseera ebyo lyali kumpi lisigazza linnya lyokka, naye nga mu nkola eza gavumenti lyafa dda. Mobutu Sese Seko Kuku Zabanga ye yali alikulembera wabula ng'afugisa mukono gwa kyuma. Ennyonta y'okumumaamulako yaliwo naddala mu mawanga agamuliraanye, era ekittabantu ekyali mu Rwanda mu 1994 kyeyambisibwa ng'ekiggula lujja okutuukiriza kino. Ng'ekittabantu kimaze okuyita, Rwanda yeenyigiriza n'eyingirayo n'ekyekwasa eky'okufufuggaza abayeekera abaali baddukirayo be bagamba nti akadde konna baali bayinza okudda okukunkumula Kagame omukono mu kibya. Amawanga nga Uganda, Burundi, Angola ne Eritrea geegattako wabula n'ebigendererwa ebitamanyiddwa nga gye byaggwera nga bano bayambyeko okumaamulako gavumenti ya Mobutu ne bamusikiza Laurent Desire Kabila. Ebyaddirira nga Kabila ayingidde obuyinza kwali kusindiikiriza amagye gonna amagwira okufuluma eggwanga lino, era nga kino nakyo kyawakulawo akanyoolabi kyakalala akaaviirako ne Kabila okutirimbulwa omu ku bakuumi be nga 16 January 2021. Amagye amagwira okuba nga agafulumira ddala DRC gwali mwaka gwa 2003. Kirowoozebwa nti mu kwekukuma mu ntalo zino, amawanga gano nga ne Uganda sigibuusizza maaso, ennyago bazikekeza ng'eriiso libali ku by'obugagga nti era bano beetikka zaabu, embaawo, diamonds n'eby'obugagga ebirala mu bungi ne beetwalira ewaabwe. Balowooza nno nti Congo enaabikomyawo. Mu Juni wa 1999 DR Congo yeekubira enduulu mu kkooti y'ensi yonna emanyiddwa nga International Court of Justice n'ewawaabira Uganda, Rwanda ne Burundi olw'okutabangula eggwanga lino ne balinnyirira eddembe ly'obuntu nga bayimbya bannansi baamu endubaale, mbu ne batakomaawo ne balinyaga n'eby'obugagga byalyo kwagala kulikaliza. DR Congo yeekukuutiriza nnyo ku mateeka g'ensi yonna agakugira eggwanga eddala okulumba munne awatali kubanga yamusookerezza. Mu 2001 Congo yaggya emisango ku Rwanda ne Burundi wabula n'egaana okugijja ku Uganda ng'egamba nti ye yali omutwe omukulu mu kugirumbagana. Uganda yagezaako okwewozaako ng'erumiriza nti yali eyingiddeyo okuwenja abayeekera abaali basimbyeyo amakanda n'ekigendererwa eky'okusuula gavumenti ya kuno, mbu ng'era abayeekera bano be bamu balina n'enteekateeka okulumba ekitebe kya Uganda mu Kinshasa nga n'olwekyo kyali kyetaagisa okubakomako mu budde. Kuno nno kwonna kwali kwekwata ku bisubi kubanga mu 2005 kkooti eno yakawaŋŋamula nti Uganda yeetumiikiriza yokka okuyingirira eggwanga eddala nga n'olwekyo yalina okusasulira kye yakola. Uganda yaweebwa ekibonerezo kya kutanga obuwuumbi bwa $10 nga ze zaakuna obuse oba trillion 36. Zino kumpi mbalirira ya ggwanga lyonna ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ng'okusala omusango kuwedde, ensi zombiriri zaaweebwa omukisa okuteeseganya okulaba oba Congo esala ku musimbi Uganda gwe yali erina okugisasula, wabula twagenda kutuuka mu 2015 ng'enteeseganya ziri mu kigoye weezinge. Congo bwe yakitegedde nti Uganda yeefudde wampaka 42 kwe kuddayo mu kkooti gye yawawaabira omusango n'egitegeeza nti abakulu ba kuno eby'okusasula kasimbi kaabwe kirabika tebabiriiko. Ssaabawolereza wa DR Congo Paul Crispin Kakoza bin Bulongo yategeezezza abalamuzi ba kkooti eno nti buli kimu Uganda kye yakola ekimanyi bulungi nti yakikola mu mutima mubi, kyokka nga bwe bagambibwako basasula ezaabwe badda mu byataata awunya nnyabo. Bannamateeka ba Uganda nga bakulemberwamu Ssaabawolereza William Byaruhanga entuuyo zikyabattulukuka okuzuula bute bwe bayinza okutaasa Uganda okusasula omuketegge gw'ensimbi nga zino, era bino kkooti bagibimatiriza ku nkola ya Zoom naye ng'abalamuzi basinziira mu kibuga The Hague ekya Netherlands. Okuwulira omusango guno kugenda kutwala ennaku 10 era ng'ebinaavaamu abalamuzi baagala biwe Uganda essomo obutaddira kuyiikiriza banne baayo mu ngeri ya kumala mamiima Namanfudu ge yamala ggoonya.